Famire ya Kadaama kigambibwa nti baali bamulekerera. Kadaama ono ayise mu bintu ebisinga obungi ebisinga okuba ebibi mu bulamu bwe nga teri yadde n'owa famire amusaasira. Bwe baategeezeddwa ku ebyo ebigenda mu maaso mu bulamu bw'omwana ono, abasinga obungi batandise okuba nti ate bayaayaana. Anti bakiwulidde nti ensonga za Kadaama ono zirimu ssente. Kadaama yandikuba jackpoti, yandifuna ssente oluvannyuma lw'okuyisibwa obubi. Abafamire abasinga obungi n'abaali bamukyawa edda nabo baakomyewo nga bamusuusuuta kubanga agenda funa akasente. Abafamire abatabeerawo bannammwe nga bali mu buzibu, mubaleke we baba bafunyenga ekirungi mu bulamu bwabwe beebereremu kale bokka, kubanga olaba omuntu asobola okuyita mu buzibu nga toliiwo, kitegeeza ne mu bulungi asobola okuyitawo nga toliiwo. So Kadaama ono kigambibwa nti mu abo abafamire mulimu n'abo abamu abaamukolanga ebikyamu. Mulimu abaamukolanga ebikyamu. Ebbanga lyamaze ng'abonaabonera eyo e Saudi gy'ali, abaali tafuna wa famire n'omu amukkakkanya ayogerako ko naye amubudaabuda, wabula bo bazze mu kana kaseera nga bakitegedde nti Kadaama ono agenda kufuna ssente mpitirivu mu nsonga zino. Njagala nsooke nkutuuseko vidiyo nawe ogyewulirireko. Mwebale kuba nti mugobera story ya munnammwe sister waffe ono Kadaama. Vidiyo nkusaba ogipireka like etambule etuuke ku buli muntu. Leero naffe tugendagendako mu byafaayo. Bukyansi zonna zonna zivaayo ne ziwanirira abaana baazo oba bannansi baazo. Naffe Uganda tufunye Omuwarabu atuwaniriridde. Era kino njagala buli omu afa akifunemu ekyokuyiga. Nti bw'oba oliyo ng'oli stuck, manya nti waliwo asobola okweyirawo omubiri. Just kabakadde. Mwannyinaffe agenda kufuna empapula ezimufulumya. Singa omwana anaamala okwasibwa birth certificate n'agikwata mu ngalo, n'afuna passport ey'ensi n'emukwasibwa mu ngalo, ne mwannyinaffe aba alina okufuna passport nga yeeyo yennyini eraga obutuuze. Kitegeeza ki? Nti mwannyinaffe aba alina ate okugula visa emuleeta mu Uganda abajjanga mugenyi oba mulambuzi. Okitegeera? Kubanga aba alaga nti passport gy'alina ebeeraga obutuuze. Bwawa bwe Saudi Arabia. Kyokka kino kya mukisa mulungi nti muganda waffe agenda asobola okudda n'omwana we. Wabula wulira ekisesa, famire yonna kati ekuŋŋaana enoonya omwana, n'abaali bamulogalogadda okumusiraanya nabo kati bazuukuse bavaayo banoonya omwana, balaganga ebaagala ennyo omwana. Era kati famire eri active nnyo era yeetaaga okumanya ki ekigenda maaso ku nsonga za mwannyinaffe. Wano wembuuliza famire, lwaki omuntu wabeera mu buzibu temuvaayo kumuyamba? Lwaki bwasumattuka obuzibu oba n'abaako watuuse nga alaga nti alina eddala lyatuuseeko, we muviirayo ne mwagala okulaga amaanyi? Kiraga nti wajje ne kkojja w'omwana ono eyagambye mbu ye aliwedde okutunda ekibanja, mwannyinaffe akomewo oluvannyuma lw'okuwulira nti alina ssente z'agenda okufuna era ng'eki kye babala. Mwannyinaffe agenda kuggulwawo, bagenda mugulyawo akawunti okugenda otuula ssente ze. Wabula aweerebbwa amagezi nti ate oggulawo akawunti kubeera bayinza okukola olukujjukujju ne bazibbako. Naye kyemmanyi nti eyo Saudi Arabia tekisoboka. Nze mbadde mugambye ssente ezo bazikwate bazikyuse bazizze mu ddoola, yakomewo n'eddoola. Wabula engeri gyali nti Kataala ayinza obutamanya engeri bagenda zikyusaamu, kuba mukkirize mugaane omwana wanagamba nti kati agenda kulandinga ku kisaawe Entebbe, famire eyinza okujja yonna ekigirese kiri eki ssente mwana zaafunye, kuba bonna bazitegedde. Mulimu n'ababadde beesunze okufunirako ogwo omukisa bajjire ku visa ng'abafamire
olwokuba bajja babeere n'omwana ono nga baagala okujja okunoonya emirimu okukola. Bannange kino kituwa ekyokuyiga nti oyinza okwagala okulunya omuntu n'ofundikira ng'oyambye muyambi. Kati munnayuganda munnaffe yakwata sisita waffe n'amuwaayo ate yafundikira amuyambye buyambi. Kampuni yalowooza nti egenda kufuna $2,000,000 ate efundikidde ewadde $1,000,000. Okitegeera? Kati ku ffenna twebuuza ani afiiriddwa? Kino nno kibeere ekyokuyiga eri baganda baffe mwenna. Bw'oba osayininga contract bw'oba tomanyi kusoma bagambe simanyi kusoma, ofune omuntu asobola okuvunulira contract eyo osooka ogiyiseemu amaaso ogisome. Kino kigenda kweyongera n'okusaawo embeera n'obukuumi eri bannyinaffe kuba kigenda bbawa essomo. Oba siki abamwe banamanyanga incident bwetu bajja kutyanga bannyinaffe mu nnyumba babuze obujulizi. So mugo wenna bw'omanyi nti ensonga ekututege ogenze kukola bandikola. Singa kikuddukako omulundi ogusooka toloka. Ekyengi ekiriwo nti mwannyinaffe wabadde akola geeti ebadde ya fingerprint nga talina access yonna emufulumya. Abaali bagamba nti olubuto olwokweze okutuuka ku myezi 4 yali alinda kyotoloka. Njagala mumanye nti security eri mwezi ensi buli wodda kamera ziba zikulaba. Abaali batambuddeko mukimanyi bulungi nnyo kamera ziri buli wamu. Just omuntu okutoloka abanga waddeyo obulamu bwe okusooka okulaba nga ekidda kijje okubufiirwa oba okola kyokubutaasa. So bangi temunenya nnyo mwana ono nali batandise okugamba nti simanya mukomye obwenzi simanya kasagazi. Baganda bange nga tekirina kutuukako gwosobola okwogera bwotyo. Omuwarabu ye muntu asobola okukwata n'ekiso n'akufumita nakonola mu musaayi n'akugamba katikiriza bw'ogaana nkutta togenda gaana tukiriza tugaane. Mwenna bali yabagamba nti omwana ono bwenzi bwali musumbuwa oba simanya kasagazi. Singa kituuka ku ggwe ogenda kukola otya? Olaba abantu abo mpulira bagamba nti akubogolya buboggolezi n'owulya nga bw'oyagala omutuukako owulira omutima gukuba. Njagala okubimu akafaananyi nti embeera eyo egenda kutuukako. So bambi temusalira nnyo muntu musango. Oluusi bw'oba osala omuntu omusango sooka olowooze nga tonnaba mumusalira musango. Naye nga amawulire amalungi mwannyinaffe obudde bwonna akomawo ku butaka. Wabula kyesimanyi bbanga kiri bagenda kumuwa oba bagenda kugumiikiriza emyaka 7 giggweko kubanga omwana wa myaka 2 kitegeeza ebula emyaka 5 naye emyaka 5 agenda kubeerayo ng'ali seefu kubanga ebakuwa empapula z'obutuuze oba olina okumala mu nsi eyo okumala emyaka 7 okufuluma. Weewaawo nti okutterako sitampu eraga nti ogenda kufuna ekiziti girina okuba nga giweza emyaka 7 okufuluma ensi eyo. So mwenna abasabye mwebale nnyo mwannyinaffe obudde bwonna agenda kuba afuluma. So ku Monday tulinde results ezinafuluma eza DNA era nazo ngenda kuba nzibawa ani taata wa mwana. Naye nga mwenna abali eyo ng'oyita mu mbeera enyigirizibwa ey'okusoomoozebwa baawe oyagala kuzza mwagalwawo onoonya mulimu oyagala kusibira ku mulimu byokola tebitambula tebakusasula bakubonyaabonya mukama waayomba akusajja buli kaseera okola towummula jangu ku namba y'essimu 0777922541 naawe ali nga wandikaze okwezuula oba okumanya kikyoli naawe jangu naawe alina ebiroto byoloota nga tomanyi miningi yaabyo naawe ojja kusaba jangu ku namba y'essimu 0777922541.